naye olw'ekisa tusimatuka ebigambo ebyo kubanga saali mulokole ate saayina kukkiriza. Mu Ekereziya Katolika mwe nali bakusomesa Katonda naye tebakutamiza kukkiriza kuno okw'ekirokole. Obeera mu bulamu mu ddiini zonna actually owangaala buwangaazi mu bulamu wabeerawo omukisa ogukubeezaawo naye si be bantu abajja okukugamba nti ojja kugula ettaka si be bakuzaamu amaanyi ojja kuvuga ku mmotoka wadde wamwe teziriiyo ojja kuzimba kalina era eddiini weebeera etadde amakanda mu kyalo wo wennyini ku kigo wabeera ettegula era wabeera n'emmotoka eziyingirayo abasigadde temulina bwe mukyuka naye babategeeza Katonda era n'ebibi babategeeza nti bibi temubikola era sijjukira abantu kubasomesa mu Kereziya mu misa mwe nali ntudde emyaka gyange gyonna egy'obuto kuba twali bakatoliki eka sijjukira kuwulira nga Samoni yegamba mugende munywe omwenge mutamire mugwe ne ku makubo wadde tebakibasomesezza wali naye ate kirina wekibeerera encouraged nti mugenda kunywa nemusomesa mbadde manyi ogendaga nti obutakivumirira ate okutakivumirira ddala ndibuusi munywa n'abadde abakulembera Ssaabakristu yayiisizza akivumirire ng'anywa nammwe nga munywa naye kati kyeŋŋamba the essence is that tebakiragiranga tebalina license gye baagabira abantu kutamiira naye famire zonna ziba z'abatamiivu nga tewali yeeyongerako ate omutamiivu bw'afa misa ne zikolebwa bulungi era nga tutya okulokoka naye ng'okulokoka kulimu ekigambo kya Katonda ekyessuubi era eky'obulamu bulamu bwaffe bonna bukyuse lwa byetuwulidde mu bulokozi naye ng'ate twalinga tutya okulokoka kiki ekitutiisa okulokoka abalokole si baziisi abalokole tebavaayo okuziika si baziisi tebagenda kwambala ngoye beetooloole baziike ng'ogyeko bano abalokole abalala aboozeemu abanaabuufu kati abambala engoye era abaziisi naye abalokole concentration yaabwe bali ku mulamu. Ekyo kizibu Musumba. Waliwo omuntu eyo akolerera okumuziika oyo tayinza kulokoka nga bawanda obulo tannaba kumanya nti omulambo ogwo tegulina kyegusobola kwekolera tegulina kyegugasa. You change nothing when somebody becomes a body. Kasita ovaamu mu mubiri ogwo nawulira owekitiibwa Dr. Kiza Besigye waliwo akatambi kakabadde katambula bwe yagamba nti ebintu ebikwatagana n'okuziika omuntu ne mumuwa that decent burial ekesi nebanga omuntu kwakomya amaaso bakugulira kesi ne beegombesa n'omunaku okufa. Kizibu ekyo oli okwegomba okufa Apollo Katonda akusaasidde kati amaaso go alina bye galaba ebirala 0.6 point program wafuna akakisa n'ozigwamu yakuzibula amaaso. Nze bwe nali sinaba kuzibuka amaaso nali neegomba nnyo okufa. Buli lwotunuulira whenever you face the day-to-day challenges nga tolina Yesu ono gwe tukoowodde Yesu jangu ewange Yesu jangu ewange Yesu jangu ewange obeera weegomba okufa. Waakiri okufa yensonga lwaki abantu beetuga yensonga lwaki abantu beetuga mpola mpola kubanga omuntu akeera bunaku okwekumirira walaki yeetuga ali mu kwokya ekibumba kyatasobola kugula n'abalina ssente tebalina busobozi kugula bibumba tebalina busobozi kugula nsigo kati gwe tolina ate olunaku obeera oliko balagi ku mutwe so oli mu kwewa obutwa mu mpola 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 bwe weekyawa onywa omwenge. Ogambe Dr. Besigye yali avumirira ekigambo ky'okuziika omuntu mu matiribona n'agamba okuziika okutuufu before somebody becomes a body that the body is coming might is on the way
omuntu nga tanafuuka mayiti musupportingiraawo. In fact yanyiiga Dr. Besigye n'agamba nti naye ali mu kukirowoozaako kubanga ffenna yenkomerero ekyokukola ekiraamu omulambo gwe bagwokye bwokya abatamuyambanga mulamu baleme okujja okulya obuyinja nti bamuyambye nnyo bamuzize mu kitirwa ekyekika ekyo waggulu nga bw'abadde omulamu tebalabise. Waliwo abafunirawo capital abafunirawo political capital. Political capital yandibadde awo gw'okimanyi nti osobola okulinda abajja okulaba ng'oli mulwadde ne babula naye ne bagenda bajjuza bushenyi n'emmotoka ne zibula ne zipaakinga n'obabuuza lwaki temwazivuga ezo zonna emmotoka ne muzireeta okulaba omuntu nga mulamu ne mumuzzaamu n'amaanyi. Ekintu ekibaawo ng'omuntu afudde banne ekyandibaddewo okonga omuntu mulamu ne mukya ku makya buli muntu n'aleka emirimu gye mwena ne mugenda mumusalako ne mumugamba oli muntu mulungi. Ebigambo bino ebyogerwa okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 10 speech empanvu zibeere nga zoogerwa wano nga tanaba kufa. Abamuwaana bamuwaane. Buli muntu n'annyonnyola nze namusanga Nairobi yankola bulungi ndamusanga egindi. Buli muntu n'annyonnyola nze musanga gindi nze ye yansomesa naye ng'abadde anoonya n'ekikumi takiraba gw'oli eyo oli mu misaala minene yakuteekerayoko katushoni naye tuwadda. Musumba okijja ku kiri nti omuntu mukwateko bwe banga ali mu bwetaavu butereevu si kumuga nti ekibuga kifu. Tukyali